Bassekabaka ekyokubiri essula 16 okutuuka ku ya 20. Mu mwaka ogw'17 ogwa Peka mutabani wa Lemaliya, Akazi mutabani wa Yosamu kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Akazi yali yakamaze emyaka 20 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 16 mu Yerusaalemi. N'atakola ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we birungi nga Dawudi kitaawe. Naye n'atambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri, n'okuyisa n'ayisa mutabani we mu muliro, ng'ebyemizizo bwe byali eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. N'awangayo ssaddaaka n'ayotereza ng'obubbane ku bifo ebigulumivu, ne ku nsozi ne wansi wa buli muti omubisi. Awo Lezini kabaka w'e Busuuli ne Peka mutabani wa Lemaliya kabaka wa Isirayiri ne bambuka e Yerusaalemi okulwana. Ne bazingiza Akazi, naye ne batayinza kumuwangula. Mu biro ebyo Lezini kabaka w'e Busuuli mwe yakomerezaawo Busuuli, Erasi n'agoba Abayudaaya mu Erasi. Abasuuli ne bajja e Erasi ne babeera eyo ne leero. Awo Akazi n'atumira Tigulasupireseri kabaka w'e Bwasuli ababaka ng'ayogera nti, nze ndi muddu wo era ndi mwana wo. Yambuka omponye mu mukono gwa kabaka w'e Busuuli ne mu mukono gwa kabaka wa Isirayiri abangolokokeddeko. Awo Akazi n'addira ezaabu ne ffeeza ezaalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka, n'abiweereza kabaka w'e Bwasuli okuba ekirabo. Awo kabaka w'e Bwasuli n'amuwulira. Kabaka w'e Bwasuli n'atabaala Damasiko n'akimenya, n'atwala abayo nga basibe ekiri, n'atta Lezini. Awo kabaka Akazi n'agenda e Damasiko okusisinkana ne Tigulasupireseri kabaka w'e Bwasuli, n'alaba ekyoto ekyali e Damasiko. Kabaka Akazi n'aweereza Uliya kabona embala y'ekyoto n'engeri yakyo ng'omulimu gwakyo gwonna bwe gwali. Awo Uliya kabona n'azimba ekyoto nga byonna bwe byali kabaka Akazi bye yamuweereza ng'ayima e Damasiko. Bw'atyo Uliya kabona bwe yakikola, kabaka Akazi akisange ng'avudde e Damasiko. Awo kabaka bwe yajja okuva e Damasiko, kabaka n'alaba ekyoto. Kabaka n'asemberera ekyoto, n'aweerayo ku kyo ssaddaaka. N'ayokya ekyo kye yawaayo ekyokebwa n'ekyo kye yawaayo eky'obutta, n'afuka ekyo kye yawaayo ekyokunywa, n'amansira omusaayi gw'ebyo bye yawaayo olw'emirembe ku kyoto. Era ekyoto eky'ekikome kyali mu maaso ga Mukama, n'akiggya mu bwenyi bw'ennyumba wakati w'ekyoto kye n'ennyumba ya Mukama, n'akiteeka ku luuyi olw'obukiika obwa kkono olw'ekyoto kye. Awo kabaka Akazi n'alagira Uliya kabona ng'ayogera nti, oyokeranga ku kyoto ekinene ekiweebwayo ekyokebwa ekyenkya, n'ekiweebwayo eky'obutta eky'akawungeezi, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekya kabaka, n'ekiki ekiweebwayo eky'obutta, wamu n'ekiweebwayo ekyokebwa eky'abantu bonna ab'omu nsi eyo, n'ekyabwe ekiweebwayo eky'obutta, n'ebyabwe ebiweebwayo ebyokunywa. Omansirangako omusaayi gwonna ogw'ekiweebwayo ekyokebwa n'omusaayi gwonna ogwa ssaddaaka. Naye ekyoto eky'ekikomo kinaabanga kyakulagulirako gye ndi. Bw'atyo Uliya kabona n'akola nga byonna bwe byali kabaka Akazi bye yalagira. Awo kabaka Akazi n'asalako emiggo gy'entebe ng'akyo kinaabirwamu ku zo, n'assa ennyanja ng'agiggya ku ntebe ez'ebikomo ezaali wansi waayo, n'agiteeka ku mayinja maalire. N'ekkubo eryabikibwako erya Ssabbiiti lye baali bazimbye mu nnyumba n'omulyango gwa kabaka ebweru, n'alyetoolooza ennyumba ya Mukama olwa kabaka w'e Bwasuli. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Akazi bye yakola tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda? Akazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Keezeekiya mutabani we n'afuga mu kifo kye. Bassekabaka ekyokubiri essula 17. Mu mwaka ogw'e12 ogwa Akazi kabaka wa Yuda, Koseya mutabani wa Era n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya, n'afugira emyaka 9. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, era naye ng'atabenkana bassekabaka ba Isirayiri abamusooka. Salumaneseri kabaka w'e Bwasuli n'amutabaala. Koseya n'afuuka muddu we, n'amuleetera ng'ebirabo. Kabaka w'e Bwasuli n'alaba olukwe mu Koseya, kubanga yali atumidde So kabaka w'e Misiri ababaka, n'atawa kabaka w'e Bwasuli kirabo nga bwe yakolanga buli mwaka. Kabaka w'e Bwasuli kye yava amuteeka mu kkomera n'amusiba. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ensi yonna, n'ayambuka e Samaliya n'akizingiza emyaka 3. Mu mwaka ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka w'e Bwasuli n'amenya Samaliya, n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli, n'abateeka mu Kaala ne mu Kaboli ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi.
awo ne kiba bwe kityo kubanga abaana ba Isirayiri baali bonoonye Mukama Katonda waabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri okuva wansi w'omukono gwa Falaawo kabaka w'e Misiri, ne batya bakatonda abalala, ne batambulira mu mateeka g'amawanga Mukama ge yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri ne mu g'abassekabaka ba Isirayiri ge baateeka. Era abaana ba Isirayiri ne bakolanga kyame ebigambo ebitali birungi eri Mukama Katonda waabwe, ne beezimbira ebifo ebigulumivu mu bibuga byabwe byonna, mu kigo eky'omukuumi era ne mu kibuga ekiriko enkomera. Era ne beesimbira empagi ne ba Asera ku buli lusozi oluwanvu ne wansi wa buli muti omubisi, ne booterereza ng'eyo obubaane ku bifo byonna ebigulumivu ng'amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yaggyawo okubasooka. Ne bakolanga eby'ekyejjo okusunguwaza Mukama, ne baweerezanga ebifaananyi Mukama bye yabagambako nti temukolanga kigambo kino. Era naye Mukama n'ategeerezanga Isirayiri ne Yuda mu mukono gwa buli nnabbi n'ogwa buli mulabi ng'ayogera nti, mukyuke muve mu makubo gammwe amabi, mukwatenga ebiragiro byange n'amateeka gange ng'amateeka gonna bwe gali ge nalagira bajjajjammwe era ge nabaweereza mu mukono gw'abaddu bange bannabbi. Era naye ne bataganya kuwulira, naye ne bakakanyaza ensingo yaabwe ng'ensingo y'abajjajjaabwe abatakkiriza Mukama Katonda waabwe. Ne bagaana nga amateeka ge n'endagaano ye gye yalagana ne bajjajjaabwe n'ebyo bye yategeeza gye bali, ne bagobereranga ebirerya ne bafuukanga baabirerya, ne bagobereranga amawanga agabeetoolodde Mukama ge yabakuutirako baleme okukola okubafaanananga. Awo ne baleka ebiragiro byonna ebya Mukama Katonda waabwe, ne beekolera ebifaananyi ebisaanuuse, ennyana bbiri, ne bakola Asera, ne basinzanga eggye lyonna ery'omu ggulu, ne baweerezanga Baali. Ne bayisanga abaana baabwe ab'obulenzi n'ab'obuwala mu muliro, ne bakola eby'obufumu n'eby'obulogo, ne beetunda okukola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi okumusunguwaza. Mukama kyeyava asunguwalira ennyo Isirayiri n'abaggya mu maaso ge. Tewali eyasigalawo wabula ekika kya Yuda kyokka. Era ne Yuda ne batakwatanga biragiro bya Mukama Katonda waabwe, naye ne batambuliranga mu mateeka ga Isirayiri ge baateeka. Mukama n'agaana ezzadde lyonna erya Isirayiri, n'ababonyaabonyanga n'abagabula mu mukono gw'abanyazi okutuusa lwe yabagoba mu maaso ge, kubanga yayuzamu Isirayiri okubaggya ku nnyumba ya Dawudi. Ne bafuula Yerobowaamu mutabani wa Nebati kabaka. Yerobowaamu n'agoba Isirayiri obutagoberera Mukama, n'aboonoonyesa okwonoona okunene. Awo abaana ba Isirayiri ne batambuliranga mu bibi byonna ebya Yerobowaamu bye yakola, tebaabivangamu okutuusa Mukama lwe yaggya Isirayiri mu maaso ge, nga bwe yayogera n'omukono gw'abaddu be bonna bannabbi. Awo Isirayiri ne batwalirwa ddala okuva mu nsi yaabwe mu Bwasuli ne leero. Awo kabaka w'e Bwasuli n'aleeta abantu ng'abajja e Babulooni, ne Kuusa ne Ava ne Kamasi ne Sevayimu, n'abateeka mu bibuga ebya Samaliya mu kifo ky'abaana ba Isirayiri, ne balya Samaliya ne batuula mu bibuga byayo. Awo olwatuuka bwe basooka okutuula omwo ne batatya Mukama, Mukama kyeyava asindika mu bo empologoma ne zibattako abamu. Kyebava bagamba kabaka w'e Bwasuli nga boogera nti, amawanga ge watwalira ddala n'obateeka mu bibuga eby'e Samaliya tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi. Kyeyava asindika mu bo empologoma, era laba zibatta kubanga tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi. Awo kabaka w'e Bwasuli n'alagira ng'ayogera nti, mutwaleyo omu ku bakabona be mwaggyayo, bagende babeereeyo abayigiriza empisa ya Katonda ow'omu nsi. Awo omu ku bakabona be bajja mu Samaliya n'ajja n'abeera e Beseri, n'abayigiriza bwe kibagwanira okutyanga Mukama. Naye buli ggwanga ne beekoleranga bakatonda baabwe bo, ne babateeka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu Abasamaliya bye baali bakoze, buli ggwanga mu bibuga byabwe mwe baabeera. Abasajja ab'e Babulooni ne bakola Sukosubenoosi, abasajja ab'e Kuusi ne bakola Nerugaali, abasajja ab'e Kamasi ne bakola Asima, Abaavi ne bakola Nibukazi ne Talutaaki, Abasevayimu ne bookeranga abaana baabwe mu muliro eri Adulamereki ne Anamereki, bakatonda ba Sevayimu. Awo ne batyanga Mukama ne beeyawulira bakabona b'ebifo ebigulumivu nga babaggya mu bo bennyini abaabaweerangayo ssaddaaka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu.
ne batyanga Mukama ne baweerezanga bakatonda baabwe bo ng'engeri bwe yali ey'amawanga ge baggyibwamu okutwalibwa. Baakola na buli kati ng'empisa ez'edda bwe zaali. Tebatyanga Mukama so tebaakolanga ng'amateeka bwe gaali newankubadde nga bwe baalagirwa newankubadde ng'etteeka n'ebiragiro bwe biri Mukama bye yalagira abaana ba Yakobo gwe yatuma Isirayiri. Mukama gwe yali alagaanye naye endagaano n'abakutira ng'ayogera nti temutyanga bakatonda abalala so temubakutamiranga so temubaweerezanga so temuwangayo saddaaka eri bo. Naye Mukama eyabaggya mu nsi y'e Misiri n'amannya amangi n'omukono gwagololwa oyo gwe mubanga mutya era oyo gwe mubanga mukutamira era eri oyo gye mubanga muwa saddaaka. N'amateeka n'ebye mwalagirwa ne Tawuleeti n'ekigambo kye yabawandiikira munaabikwatanga okubikola ennaku zonna so temutyanga bakatonda abalala. N'endagaano gye ndagaanye nammwe temugyerabiranga so temutyanga bakatonda abalala. Naye Mukama Katonda wammwe gwe mubanga mutya era ye anaabalokolanga mu mukono gw'abalabe bammwe bonna. Era naye ne batawulira naye ne bakola ng'empisa yaabwe ey'edda bwe yali. Awo amawanga gano ne gatya Mukama ne baweereza ebifaananyi byabwe ebyole era n'abaana baabwe bwe batyo n'abaana b'abaana baabwe nga bajjajjaabwe bwe baakolanga bwe batyo bwe baakola na buli kati. Bassekabaka ekyokubiri essula 18. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokusatu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Keezeekiya mutabani wa Akazi kabaka wa Yuda n'atanula okufuga. Yali yakamaze emyaka 25 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 29 mu Yerusaalemi. Ne nnyina erinnya lye yali Abi muwala wa Zekkaliya. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi nga byonna bwe byali kitaawe Dawudi bye yakolanga. Yaggyawo ebifo ebigulumivu n'amenya empagi n'atemera ddala ba Asera n'amenyamenya omusota ogw'ekikomo Musa gwe yakola. Kubanga okutuusa mu biro ebyo abaana ba Isirayiri nga bagwoterereza obubaane n'aguyita nti kikomo bukomo. Yeesiga Mukama Katonda wa Isirayiri. Awo oluvannyuma lwe ne wataba mufaanana mu bakabaka bonna aba Yuda so si mu abo abaamusooka. Kubanga yeegatta ne Mukama teyaleka kumugoberera naye n'akwata ebiragiro bye Mukama bye yalagira Musa. Awo Mukama n'abanga naye buli gye yafulumanga yonna n'alabanga omukisa. N'agemera kabaka w'e Bwasuli n'atamuweereza. N'akuba Abafirisuuti okubatuusa e Gaza n'ensalo zaakyo, ekigo eky'omukuumi era n'ekigo ekiriko enkomera. Awo olwatuuka mu mwaka ogwokuna ogwa kabaka Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omusanvu ogwa Koseya mutabani wa Era kabaka wa Isirayiri, Salumaneseri kabaka w'e Bwasuli n'atabaala Samaliya n'akizingiza. Awo emyaka 3 bwe gyayitawo ne bakimenya. Mu mwaka ogw'omukaga ogwa Keezeekiya, gwe mwaka ogw'omwenda ogwa Koseya kabaka wa Isirayiri, Samaliya ne kimenyebwa. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atwalira ddala Isirayiri e Bwasuli n'abateeka mu Kaala ne mu Kobali ku mugga ogw'e Gozani ne mu bibuga eby'Abameedi, kubanga tebaagoberera ddoboozi lya Mukama Katonda waabwe naye ne basobya endagaano ye. Byonna Musa omuddu wa Mukama bye yabalagira ne batakkiriza kubiwulira newankubadde okubikola. Awo mu mwaka ogw'e14 ogwa kabaka Keezeekiya, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'atabaala ebibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda n'abimenya. Awo Keezeekiya kabaka wa Yuda n'atumira kabaka w'e Bwasuli e Lakisi ng'ayogera nti, "Nyonoonye, ddayo nveeko." Bw'ononsalira n'abikkiriza. Kabaka w'e Bwasuli n'asalira Keezeekiya kabaka wa Yuda effeeza talanta 300 ne zaabu talanta 30. Era Keezeekiya n'amuwa effeeza yonna eyalabika mu nnyumba ya Mukama ne mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya kabaka. Mu biro ebyo Keezeekiya n'asala ezaabu ku nzigi za yeekaalu ya Mukama ne ku mpagi Keezeekiya kabaka wa Yuda ze yali abisseeko n'agiwa kabaka w'e Bwasuli. Awo kabaka w'e Bwasuli n'atuma Talutaani ne Labusalisi ne Labusake ng'ayima e Lakisi eri kabaka Keezeekiya nga balina eggye lingi e Yerusaalemi. Ne batabaala ne bajja e Yerusaalemi. Awo nga batabadde ne bajja ne bayimirira wali olusalosalo olw'ekidiba eky'engulu ekiri mu luguudo lw'ennimiro y'omwozi w'engoye.
Awo bwe baayita kabaka ne wafuluma eri bo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali Ssabakaki ne Sebuna omuwandiisi ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza. Awo Labusake n'abagamba nti mugambe nno Keezeekiya nti bw'atyo bw'ayogera kabaka omukulu kabaka w'e Bwasuli nti bwesige ki buno bwe weesiga nti oyogera naye ebigambo bya mukamwa bumwa nti waliwo amagezi n'amaanyi ag'okulwana ani ono gwe weesiga n'okujema n'onjemera. Laba nno weesiga omuggo ogw'olumuli luno olwatifu ye Misiri. Omuntu bw'aneesigamu okwo lunayingira mu mukono gwe ne lumufumita. Bw'atyo Falaawo kabaka w'e Misiri bw'ali eri abo bonna abamwesiga. Naye bwe munaŋŋamba nti twesiga Mukama Katonda waffe, si ye wuyo Keezeekiya gw'agiddewo ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye n'agamba Yuda ne Yerusaalemi nti munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto kino mu Yerusaalemi? Kale nno nkwegayiridde muwe emisingo mukama wange kabaka w'e Bwasuli, nange naakuwa embalaasi 2,000 gwe ku bubwo bw'onooyinza okuziteekako abazeebagala. Kale onooyinza otya okukyusa amaaso g'omwami omu ku abo abasinga obuto ku baddu ba mukama wange ne weesiga Misiri olw'amagaali n'abeebagala embalaasi? Nze ntabadde ekifo kino kaakano awatali Mukama okukizikiriza. Mukama ye yaŋŋamba nti tabaala ensi eno ogizikirize. Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya ne Sebuna ne Yowa ne bagamba Labusake nti nkwegayiridde yogera n'abaddu bo mu lulimi Olusuuli kubanga tulutegeera, so toyogera naffe mu lulimi olw'Abayudaaya mu matu g'abantu abali ku bbugwe. Naye Labusake n'abagamba nti mukama wange yantumira mukama wo naawe okwogera ebigambo bino? Tantumidde basajja batuula ku bbugwe okulya amazzi gaabwe bo n'okunywa enkali yaabwe bo wamu nammwe? Awo Labusake n'ayimirira n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu lulimi olw'Abayudaaya n'ayogera nti muwulire ekigambo kya kabaka omukulu kabaka w'e Bwasuli. Bw'atyo bw'ayogera kabaka nti Keezeekiya tabalimbanga kubanga taliyinza kubalokola mu mukono gwe. So Keezeekiya tabeesizanga Mukama ng'ayogera nti Mukama talirema kubalokola n'ekibuga kino tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Temuwulirizanga Keezeekiya kubanga bw'atyo bw'ayogera kabaka w'e Bwasuli nti mutabagane nange mufulume gye ndi ne mulya buli muntu ku muzabbibu gwe na buli muntu ku mutiini gwe ne munywa buli muntu amazzi ag'omu kidiba kye okutuusa lwe ndijja ne mbatwalira ddala mu nsi efaanana ensi yammwe, ensi ey'eŋŋano n'omwenge, ensi ey'emigaati n'ensuku ez'emizabbibu, ensi ey'amafuta aga zayituuni n'omubisi gw'enjuki. Mube balamu muleme okufa. So temuwulirizanga Keezeekiya bw'ali basendasenda ng'ayogera nti Mukama alitulokola. Waliwo Katonda yenna ku bakatonda b'amawanga eyali alokodde ensi ye mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Bali luddawa bakatonda b'e Kamasi n'ab'e Alupaadi, bali luddawa bakatonda b'e Sevayimu, ab'e Keena n'ab'e Yiva. Balokole Samaliya mu mukono gwange. Bani ku bakatonda bonna ab'ensi abalokola ensi yabwe mu mukono gwange? Mukama alokole Yerusaalemi mu mukono gwange? Naye abantu ne basirika ne batamuddamu kigambo kubanga ekiragiro kya kabaka kyali bwe kityo nti temumuddamu. Awo Eriyakimu mutabani wa Kirukiya eyali Ssabakaki ne Sebuna omuwandiisi ne Yowa mutabani wa Asafu omujjukiza ne bajja eri Keezeekiya nga bayuzizza ebyambalo byabwe ne bamubuulira ebigambo bya Labusake. Bassekabaka ekyokubiri essula 19. Awo olwatuuka kabaka Keezeekiya bwe yakiwulira n'ayuza ebyambalo bye ne yeesiiga evvu n'ayingira mu nnyumba ya Mukama. N'atuma Eriyakimu eyali Ssabakaki ne Sebuna omuwandiisi n'abakadde ab'oku bakabona nga bambadde ebibukutu eri Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi. Ne bamugamba nti bw'atyo bw'ayogera Keezeekiya nti olunaku luno lunaku lwa buyinike era lwa kunenyezebwa era lwa kuvumibwa kubanga abaana batuuse okuzaalibwa so tewali maanyi ga kuzaala. Mpozzi Mukama Katonda wo anawulira ebigambo byonna ebya Labusake kabaka w'e Bwasuli mukama we gwatumye okuvuma Katonda omulamu era n'anenya ebigambo Mukama Katonda wo byawulidde. Kale yimusa okusaba kwo ku lw'abo abasigadde. Awo abaddu ba kabaka Keezeekiya ne bajja eri Isaaya. Awo Isaaya n'abagamba nti bwe mutyo bwe muba mugamba mukama wammwe nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti totya bigambo by'owulidde abaddu ba kabaka w'e Bwasuli bye banzivodde.
laba nateeka omwoyo mu ye, kale anawulira ekigambo n'addayo mu nsi ye, nange ndimugwisa n'ekitala mu nsi ye. Awo Labusake n'addayo n'asanga kabaka w'e Bwasuli ng'alwana ne Libuna, kubanga yali awulidde ng'avudde ku Lakisi. Awo bwe yawulira nga boogera nti Tiraka kabaka w'e Isiyopiya nti laba atabadde okulwana naawe, n'atumira nate Keezeekiya ababaka ng'ayogera nti bwe mutyo bwe muba mugamba Keezeekiya kabaka wa Yuda nti Katonda wo gwe weesiga takulimbanga, ng'ayogera nti Yerusaalemi tekirigabulwa mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Laba wawulira bakabaka b'e Bwasuli bye baakola ensi zonna nga bazizikiririza ddala, naawe olirokoka? Bakatonda b'amawanga baabalokola abo bajjajjange be baazikiriza, Gozani ne Kalani ne Lezifu n'abaana ba Edeni abali e Terasaali. Kabaka w'e Kamasi ali luddawa ne kabaka w'e Alupadi ne kabaka w'ekibuga Savayimu ow'e Keni n'ow'e Yiva. Awo Keezeekiya n'atola ebbaluwa mu mukono gw'ababaka n'agisoma. Awo Keezeekiya n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'ajanjuluza mu maaso ga Mukama. Awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama ng'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, atuula ku bakerubi, gwe Katonda gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi, gwe wakola eggulu n'ensi. Tega okutu kwo Ayi Mukama owulire, zibula amaaso go Ayi Mukama olabe, owulire ebigambo bya Senakeribu byamutumye okuvuma Katonda omulamu. Mazima Mukama, bakabaka b'e Bwasuli baazikiriza amawanga n'ensi zaabwe, era baasuula bakatonda baabwe mu muliro, kubanga tebaali bakatonda naye mulimu gwa mikono gy'abantu. Emiti n'amayinja kyebava babazikiriza. Kale nno Ayi Mukama Katonda waffe, tulokole nkwegayiridde mu mukono gwe obwakabaka bwonna obw'ensi, bamanye nga gwe Mukama Katonda gwe wekka. Awo Isaya mutabani wa Amozi n'atumira Keezeekiya ng'ayogera nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, kubanga onsabye olwa Senakeribu kabaka w'e Bwasuli nkuwulidde. Kino kye kigambo Mukama ky'ayogedde ku ye, nti omuwala wa Sayuni atamanyanga musajja akunyoomye, akusekeredde. Omuwala wa Yerusaalemi akunyenyerezza omutwe. Ani gw'ovumye gw'ovodde? Ani gw'ogulumirizaako eddoboozi lyo n'oyimusa waggulu amaaso go? Ku mutukuvu owa Isirayiri ovumidde Mukama mu babaka bo, n'oyogera nti ninye ku ntikko y'ensozi n'olufulube lw'amagaali gange, ku njuyi ez'omunda eza Lebanoni, era nditema emivule gyako emiwanvu n'emiberosi gyako egisinga obulungi, era ndiyingira mu kisulo kyako ekikomeredde, mu kibira eky'ennimiro yakyo enjimu. Nsimye nywedde amazzi ag'abannaggwanga, era ndikaza n'ebigere byange emigga gyonna egy'e Misiri. Tewawulira bwe nakikola edda, ne nkibumba okuva mu biro eby'edda? Kaakano nkituukiriza obeere wa kuzikiriza bibuga ebiriko enkomera, n'obifuula ebifunvu eby'amatongo. Ababituulamu kyebava babeera n'amannya matono, ne batekemuka ne bakeŋŋenterwa, ne baba ng'essubi ery'omu ttale, era ng'omuddo omubisi, ng'essubi eriri waggulu ku nnyumba, era ng'eŋŋaano ekaze nga tennatuuka. Naye mmanyi okutuulako n'okufulumako n'okuyingirako ne bw'ondalukira, kubanga ondalukira, era kubanga essukuti lyo lirinnye mu matu gange, kyendiva nteeka eddobo lyange mu nnyindo zo n'olukoba lwange mu mimwa gyo, ne nkuddizayo mu kkubo lye wafulumamu. Era kano ke kanaaba akabonero gy'oli. Mulirya mu mwaka guno ekyo ekimera kyokka, ne mu mwaka ogwokubiri ekyo ekikivaamu okuloka, ne mu mwaka ogwokusatu musige mukungule, musimbe ensuku ez'emizabbibu, mulye ku bibala byamu. Awo ekitundu ekifiseewo ekiwonye ku nnyumba ya Yuda balisimba emizi wansi ne babala ebibala waggulu, kubanga mu Yerusaalemi muliva ekitundu ekifiseewo, ne ku lusozi Sayuni abo abaliwona obujja bwa Mukama bulituukiriza ekyo. Mukama kyava ayogera ku kabaka w'e Bwasuli nti, talituuka ku kibuga kino, so talirasayo kasaale, so talikyolekera n'engabo, so talikituumako kifunvu. Mukobo mwe yajjira omwo mwaliddirayo, so talituuka ku kibuga kino, bw'ayogera Mukama. Kubanga ndirwanirira ekibuga kino okukirokola ku bwange nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Awo olwatuuka ekiro ekyo malayika wa Mukama n'afuluma, n'atta mu lusiisira lw'Abasuuli kasirivu mu 18,150.
abantu bwe bagolokoka enkya mu makya laba bonna bali mirambo gy'abafu. Awo Senakeriba kabaka w'e Bwasuli n'avayo n'agenda n'addayo n'abeera e Nineve. Awo olwatuuka bwe yali ng'asinziza mu ssabo lya Nisuroki katonda we, Adulameleki ne Serezeri ne bamutta n'ekitala, ne baddukira mu nsi y'e Alalaati. Esarodoni mutabani we n'afuga mu kifo kye. Bassekabaka ekyokubiri essula 20. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa. Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi n'ajja gy'ali n'amugamba nti teekateeka ennyumba yo kubanga ogenda kufa so togenda kulama. Awo n'akyusiza amaaso ge ku kisenge n'amwegayirira Mukama ng'ayogera nti jjukira kaakano ayi Mukama nkwegayiridde bwe natambuliranga mu maaso go n'amazima n'omutima ogwatuukirira ne nkola ebiri mu maaso ge ebirungi. Keezeekiya n'akaaba nnyo amaziga. Awo olwatuuka Isaaya nga tannafuluma okugenda mu luuyi lw'ekibuga olwa wakati, ekigambo kya Mukama ne kimujjira nti ddayo ogambe Keezeekiya omulangira w'abantu bange nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi jjajjawo nti mpulidde okusaba kwo, ndabye amaziga go, laba ndikuwonya. Ku lunaku olwokusatu kw'olirinyira mu nnyumba ya Mukama, era ndyongera ku nnaku zo emyaka 15, era ndirokola ggwe n'ekibuga kino mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli, era ndirwanirira ekibuga kino ku lwange nze ne ku bw'omuddu wange Dawudi. Awo Isaaya n'ayogera nti muddire ekitole ky'ettiini. Ne bakiddira ne bakiteeka ku jjute n'awona. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti kaliwo akabonero nga Mukama alimponya era nga ndirinnya mu nnyumba ya Mukama ku lunaku olwokusatu. Isaaya n'ayogera nti kano ke kaliba akabonero gy'oli akava eri Mukama nga Mukama alikola ekyo ky'ayogedde. Ekisiikirize kinaatambula mu maaso amadaala 10 oba kinaddayo ennyuma amadaala 10. Awo Keezeekiya n'addamu nti ekisiikirize okukka amadaala 10 kigambo kyangu. Nedda, naye ekisiikirize kiddeyo ennyuma amadaala 10. Isaaya nnabbi n'akabirira Mukama n'azzaayo ennyuma ekisiikirize ebbanga lya madaala 10 ge kyali kikkiddeko ku madaala ga Akazi. Mu biro ebyo Berodakubaladani mutabani wa Baladani kabaka w'e Babulooni n'aweereza Keezeekiya ebbaluwa n'ekirabo kubanga yawulira Keezeekiya bwe yali alwadde. Awo Keezeekiya n'abawulira n'abalaga ennyumba yonna ey'ebintu bye eby'omuwendo omungi, effeeza ne zaabu n'ebyakaloosa n'amafuta ag'omuwendo omungi n'ennyumba ey'ebyokulwanyisa bye ne byonna ebyalabika mu by'obugagga bwe. Tewali kintu mu nnyumba ye newankubadde mu matwale ge gonna Keezeekiya ky'ataabalaga. Awo Isaaya nnabbi n'ajja eri kabaka Keezeekiya n'amugamba nti abasajja bano boogedde ki era bavudde wa okujja gy'oli? Keezeekiya n'ayogera nti bava mu nsi ey'ewala mu Babulooni. N'ayogera nti balabye ki mu nnyumba yo? Keezeekiya n'addamu nti byonna ebiri mu nnyumba yange babirabye. Tewali kintu mu by'obugagga bwange kye sibalaze. Isaaya n'agamba Keezeekiya nti wulira ekigambo kya Mukama. Laba ennaku zijja byonna ebiri mu nnyumba yo n'ebyo bajjajjaabo bye baatereka okutuusa leero lwe biritwalibwa e Babulooni. Tewali kintu ekirisigala bw'ayogera Mukama. Era balitwala ne ku batabani bo abalikuvaamu b'olizaala. Kale baliba balaawe mu lubiri lwa kabaka w'e Babulooni. Awo Keezeekiya n'agamba Isaaya nti ekigambo ky'Omukama ky'oyogedde kirungi. Era n'ayogera nti si weewaawo emirembe n'amazima bwe binaabangawo ku mirembe gyange. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Keezeekiya n'amaanyi ge gonna, era bwe yasima ekidiba n'olusalosalo n'aleeta amazzi mu kibuga, tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Yuda. Keezeekiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, Manase mutabani we n'afuga mu kifo kye.